ne tubalayirira Allah kino tukibagamba fenna tugenda mu kabuli eki Mutebire ali mu ttaka era sayininga ku ssente kazisayininga Mutebire tasobola tezikyamugasa zigasa Jeneri tumwina ali mu ttaka Jacob Oulanyah ali mu ttaka temwina kye muli kye bataali Beria Kategaya bali mu ttaka Banobo Mayombo bali mu ttaka Bajenolo Kechi bali mu ttaka ekirala kino tukibagamba awo we muli buli omu waali ajja kuvaawo nga babagamba banne abantu b'Entebbe ku airport mukyuse mulemesa abantu flight bi ate bwe kigwako saawo kane ku internafe buli kitongole kyonna ebintu bino kuyambagana omuntu otuuka ku internafe yazo omunakubuuza oli waggwanga kinti muganda tambulamu ng'omuganda okina otunuulira obujega bw'abasajja bafaanana bwe bati bw'atuddewo osobola okutambulamu ng'omuganda tambulamu ng'omuganda omuganda atambula ati nimubonyabonya abantu nze natunuulidde abaana nga balaajana ku social media ne ŋŋamba kyova olaba Uganda tuli bwe tuti Allah tayinza kusabbalaka mu ggwanga lifaanana bwe riti ng'obuli azaamaanya bungi wallahi eno Uganda gy'olaba yawa ku Dubai obuyambi mu G7 omulembe gwa Idi Amin genda otuuka ekiri e Dubai omusajja abadde agamba Pulezidenti Museveni yayingirira mu buyinza mu 86 veyiwa 15 million essaawa eno tugenda ku approach nga 50 ebimu ku bintu ebifuula eggwanga eggagga be bantu ne lwaki baraka tewali abanaku bakaaba omusajja azze na buli kimu ku airport tiketi yasasudde bamusasulidde agenda kunonya green pasture mwana muwala ayina biganye maama wayinza okuba mulwadde n'agamba genda embeera si nnungi buli kimu akirina n'omugamba tojja kugenda gy'olaga la ilaha illallah omukyalo omu yayogedde ekigambo kandi ebyokulabirako bibiri yagenda bwatinga mukwano gwe yagenda nagamba embeera eri nagamba maama ali wano mulwadde naffe twazi namugamba akakolere ku bintu ejjeeno okole osobole okulabira maama wo kubanga baali bamukwano okuva mu buto namukolera ku bintu teyasoma bintu byonna byonna biwedde vvi namugamba genda ku airport bamutwala ku airport yitaawo atuuke eno yonna buli kimu ng'ekyetaagisa akirina omukazi yamugamba olagawa namugamba ngenda biibyo ebintu ono wagyolaga nga byonna ku ebiri gyalaga buli kimu pe namba yesimu nagimuwa kati ono agenda omumukubira bambi ng'omuwala eri agenda omulisiivinga yali yeebasa essimu nagi ono akiri yalinga wano abakoonamu wali olwekogenda wali wetugenda ku body pass n'agamba omuwala dda wali n'abeerawo ye tabimanyi kati naye ono omuwala n'akuba kubanga aliyanye essimu n'akuba ku ssimu y'oyo mukwano gwe nga takwata wayita akaseera kati onalaba nga bamukubiddeko nalaba n'agamba nti nno ndowooza ono yalinnye ne kati ono wayisa akaseera saawanga nnya naddamu n'akuba ku ssimu ono yeesika n'agamba ye agenda okulamu n'agamba nti munenkyali ono ku airport anti yali tabimanyi n'amugamba ennyonyi yakulese n'agamba kati agenda okugenda n'agamba ati kyekyabaddewo n'akuba kwene essimu n'agamba ono yaŋŋambye nti nno gwe gwamuyita ate tukubira tukwata bambi ng'aliawo yamalawo kumpi yavaawo nga talina nakyamanyi omuwala nadda ewaka maama we yali amanyi kiwedde mukazi maama n'azirika n'afuna stroke kati ono addamu okumuleni walingira tiketi n'agamba ate maama mulwadde n'agamba kasooke mujja ate bwe yali awo n'omwana naye ali dispressed afunye olubuto ku lujja era maama Allah n'amutwala n'afa kati yagaza tunuulira abantu we babonaabona olw'okuba oyagala enguzi naye nze sigenda kwogera bingi bye babagambye bimala buli muntu yenna alina woofiisi mwali oba internal affairs oba airport teri muzzi wa misanga ayinza kuyita Ntebbe taliyo ate wali n'abasirikale n'abasecurity waliwo ne bakyekingira ne muva mu motoka naye osangaawo abantu bayingirira omusirikale yina akutte emundu olagawa kwegamba akamanyiiro omuntu ontamanyi alaga yina bwatiisatiisa olagawa jangu wano oliko mu DF kali kwegamba abisajja ebyo bannange wallahi olowooza emundu ekyokutte kinene bajje no bangi balimu ebisaawo kangaka dawali sokodde wali olwokuba baagala ssente waliwo omuzzi w'emisango ayinza okuyitaawo
kyomulaba tukyali wansi tukyabona lino eggwanga gagga naye Allah tayinza kusaamu baraka nga bakyali abafaana bwe bati bakyali okubonyaabonya abantu abanaku omuntu omunaku wano yasinga okubonaabona ate alina omuzi w'emisango ate ye n'ayitawuka naye nze mbagamba kino amaziga abantu ge bakaaba kubanga naye babagamba mujja gamba banaatukola ki kituufu tebalina kye bajja bakola naye katonda wammwe akirina katonda tebalina kye bajja bakola kubanga mujja gamba tujja kwongera okuba tebalina kye bajja bakola kubanga buli omu waali aliwo gwamanya engeri gye wayingirawo omuboosi wo mukama wo yakwendako n'akuteekawo olaba tusobola kuvaawo naye wallahi tubagamba mwenna abali ku immigration ababonyaabonya abantu mu ofiisi gy'olimu olaba tebasobola kujjawo naye eyakutonda akusobola abanaku banajja kuwulira okaaba kwawe ate wano ku nsi olina okusasula abaana bo bajja kukaaba kyekimu naawe okaabe ate yawma alqiyama Allah kasuke muliro abo abantu abanaku be mulaba kigezo bayinza okubanga malayika ni omuntu bwe kibanga omuntu muzi wa musango lwaki wako dola 2 dola 10 ate omukkiriza n'agenda asasudde buli kimu bakuwa omusaala naye katonda wammwe eyabatonda yabajja mu mazzi ag'ekya mu buwoofiisi omwo wallahi yajja bajjamu mu abantu b'entebe kye mwagala otugamba nti entebe awo mwe temufiisa teri bakoligizi bammwe bafudde nga mulaba ni baminisita bennyininyini nolaba obugombe nga bugenda bugira minisita amanyisa ne mubonyaabonya abantu n'alinnyalinnya abantu kyokka olowooza agenda ku mirimu kumba agenda wama ayina malaayi emuliize muloogi baminisita babikola abantu b'obugombe omanye ebiseera omuntu n'otuuka mu ofiisi ng'abantu bakulinze dda n'ateekako essi n'abeerawo n'akola ku bantu babiri n'afuluma abantu abali awo oli okusaavinga abantu ne tubalayirira Allah kino tukibagamba ffenna tugenda mu kabuli eki mutebire ali mu ttaka era asayininga ku ssente kazisayininga mutebire tasobola tezikyamugasa zigasa jeneri tumwina ali mu ttaka Jacob Olanyi ali mu ttaka temwina kyemuli kye bataali Beria Kateega yabali mu ttaka Banobo Mayombo bali mu ttaka Bajenolo Keeki bali mu ttaka ekirala kino tukibagamba awo we muli buli omu waali ajja kuvaawo kubanga nagwe sigwasookawo ojja kuvaawo akakatebe kootuddemu leka pasipooti yomu nagisindika nogira bonna omutunuulira negwe nkulaba tosaana kugenda bula lwaki tasaana gyalaga gwafugayo lwaki tasaana omanyi ekitegeeza omuntu okusalawo okugenda e Bulaaya omuntu naava mu nsi ye biba biganye aba atunze bulamu tosaana abantu batunda puloti batunda buli kintu ne tubagamba awo we muli wallahi mujja kuvaawo ate nga muvaawo mugenda mimwanyi mujja kuvaawo bano abaana okuleekanalekana ku social media Allah abaagadde mutereeze kiriza oli akati nayo oli sente ya halaali okusinga woona oli ekingi Allah jalla jalaaluhu aleete kansa ne sukali ate abonna abali abantu dhuluman wa udwana emaali Allah abalanagiba kyova olaba abo abasajja abagagga batalina mpisa n'abali mu mawofiisi ago Allah bw'aleeta ebirwadde nga mutima nga kibumba bibamalako sente era temubasaasiranga Allah aba akutte ajja kubakwata nga akuleetedde obulwadde bw'ekibumba otunde n'emmaali yali ya halaali kumba oli ku dduwa ya munaku muleke abantu abalina kye bakoze omuntu waabazze ng'alina buli kintu kyonna lwaki tomuleka n'agenda sente abawadde omusolo mugenda kufuna ne bekityo bag'ebitiibwa nsaba Allah jalla jansaasinamu abasaasire